Nabula omwagala. Awula Matayo uno fani wo. Uno atenze nkubulire Matayo nze sigenda akuvaako nonsonyiwa. Jafuna obuzibu. Kati okufuna obuzibu gwosose lindako mbulirire tefa yonna. Matayo nze sigenda kufuna obuzibu era kyoba omanya Pastor Edward ali wano ye wali tagenda kuvaawo. Statement gyakozeeyo okumunonyako erinnya. How can you defend that? Why can you oppose that nze statement? Sikunonyangako erinnya. Matayo nkubulire kiri kintu kyantabudde abantu abava ewuwo nga mitwe giri kumpi kubatta ne bayitira ku ofisi yange. Ekyewunyisa nze nsobola spiritually nsobola kumanya Matayo kyoli ne office yo nenjituuka mu spiritually nemanya n'abantu bonna boolina mu office spiritual nemanya nebyokola ku office nga sigenzeewo nsobola n'okutuuka ne ku buliriwo ne nkulaba Matayo kyokola. Nsomba weesiga ki? Akati nze nesiga Katonda wange yatonda eggulu n'ensi oyo yasindika omwana we Yesu Kristo. Yesu Kristo bwe yafa n'atulekera omwoyo omutukuvu wano. Ndi nabbi ate ayimiridde ku mazima ate atayagala mu mulembe guno wabeewo ebintu abantu abafa nina obukakafu abaana bansindikidde message wano wagenda Masaka abaana ne bakulaba omwana yafuna accident ng'avudde wo. Emusumba nina obukakafu ne voices nzirina wano nze Matayo byenkwogerako biri bya bukakafu. Nze kyenjagala kiri kintu kimu. Kyoyagaza Matayo. Singa ekyo ekitulugunya abantu kikuvaako sikuliiko. Ekintu ekyo so kimujjako without assaulting, without abusing, without offending, without attacking, I've not abused without blackmailing. Sinaba kuvuma namuvumi. Anti yagamba omulinnya nindako namubuziza yeba Museveni bayogerako yanjwanjwa ani yali amugambyeko. Anti yagamba nti okumanya w'amaanyi asobola okwogera ku Museveni ne batabaawo kye bamukola. Kati kyogamba ffe tetulina maanyi agogera ku Museveni. Nze Matayo olunyiri na family gusooka gwokubiri guguno sooka osomaawo nafaawo. Bagalatiya 2 tuno lwa 2. Kyokka ndi mulamu si ku bwange wabula ku bwa Kristo abeera mu nze. Olira era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo yekka ku lwange. Katojjo ogambe nti manya nze ekyo kintu kyokuwa obuvumu. Akisobe mu Luzungu. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kati gwe boyita abazungu bano si bazungu. Nimu mukuberebere tebali wanti. Kuluberebere ku story ya nja kusoma eyo nami sitogireta. Bible egamba umukusooka kyali ekigambo. Ekigambo nabeera Katonda. Katonda nabeera kigambo. Ekigambo ne kikola. Ekigambo ne kifuuka omusana gw'ensi ne kifuuka obulamu bw'abantu. Ekigambo ye Yesu. Mu Edeni. Yokaana emu kutandika lunyiro lusooka paka kunya. Ensolo gyonyumiza teyali mu Edeni. Edeni ki? Si gibatondera Adamu simaye ebigambo ne biba ebigambo simaye ne biba omuntu. Akankubuulire. Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda mu lunaku lwa kumeka? The 7th day. No, the 6th. Olunaku lwa mukaaga. According to the Bible. Yes. Katonda nze gwensinza. He is God, is creator. Sirina musamize genda kutya. Obo ina bukatonda bufaanana butya. Nze Katonda wange yatonda eggulu n'ensi yatonda eggulu n'ensi. Ayina amaanyi okusinga abasayansi be mugamba mutusayansi nga biki bye musayansi nga naamwe ebitali muno kuma waliwo yangambye nti mbu Yesu Kristo azuukira mu bwongo bwaffe. Manya obwongo bwaffe ebyo bulowoozo Yesu Kristo abazuukidde mbufe tulimbalimba abantu era yalifano wa Matayo yajja wano ne mugamba n'erinnya n'atya teyanyine yanjula yagamba nti gwe wampadde erinnya ate wali tolimpadde. Export TV to the world.
Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nywera mikwano gyange mwenna abasinzira mu nsonda ez'enjawulo ezikola Ssengendo Nabulamu, kalira eno Export TV Bansulo. Enzingo ziri 14 zeeganye edda ezooba Mugulansigo. Eddaaza tupirimpya 225. Budde bwa mayimbulambuzi tukalidde entende muzamugula wakola ng'okyali tutuuseeko enteekateeka zino z'omwana Soda Daniyo akutta omuzinga okulaba butunuzaamu ate akutegeeza nti ng'olina omukolo olina mbaga oyagala kukolako naffe tukwatire ebifaananyi ebirungi ne vidiyo kubira Export TV. Enamba zaffe zibeera waawo. Waliwo ye MTN nagikwata bukusu 770 944 n'endala ya Airtel. We have 2 branches, Kampala ne Ishaka, ne services zaffe zikola country wide, so osobola tukubirako wonna obeera otwetaaze. Ndowooza obulamu kembujjeewo Musumba wangi. Basically, how are you? I'm okay. Praise the living God. Praise him so much. Bagamba ki? Bali bulungi. Soko mbuulize ku baanatu abakwegesa ebirozo. Mukama yebazibwe abooluganda abali eyo, abali ebweru w'eggwanga, abali wano mu Uganda, n'abantu n'abatali balokole, basiraamu, bakatoliki, bakristaayo, bonna abagwa mu kifo ky'abakristaayo. Boka bootumirako boka. N'abasamizo yamba tamu. Okay. Bayibuli egamba Mukama oli wa kwagala kungi otonyese enkuba eri abalungi n'ababi ekisa kyo nze nkyewuunya. Okay, n'abasamize mbatumidde. Yes. Yenze Pastor Edward Mugisa bulijjo. Photo soldier. Omuweereza wa Katonda atapowa. Photo kigere. Si power game. Kuno ogenda power. Olimba. N'obwoba ofa otya. Sisobola n'obwokola otya. Omaze babuuza nkulage nti ogenda kukola. Tulinayo crusade ezigenda maaso. Era charity which ejja tugenda mu charity. Tugenda mu byalo bibiri. Tugenda mu Luuka. Olumanyi? Eluuka ndidiyo. Tugenda ne Busembatya. Omanyi? Yona ndidiyo. Eyo munda mu kyalo. Luuka eri eyo otuumye kuyiganga, watuuma ku Kamuli, watuuma ku Buyende, eri gagati wa Buyende, iganga ni Kamuli. Wabolo omanyi. Kakati bw'obanga olina engoye z'otokyakozesa naye nga nnungi, zisindike ku office, Mukama akuwa omukisa nga tugenda tuweereze. Abantu bali eyo tebalina ngoye ez'okwambala. Okawunga osobola kugulayo kawunga, tugenda ne kawunga ne tuwayo abantu eyo mu byalo. Waliwo obwana bw'osanga tebulina n'engoye nga mbuto ziri bweru, nga buno empale zaayoleka, engoye z'abaana n'ez'abakulu zonna tuzeetaaga. Osobola kugula ndiboota. Twetaaga akawunga nkogedde kangu nnyo okugula. Osobola pastor nguze kilo west. Twetaagayo sukaali, twetaagayo mchere, twetaagayo ebitabo. Ebitabo by'abaana bino tugenda ne tubawa. Osobola kugulayo box y'ebitabo, osobola kugulayo mapeeni, ne tugenda munaye abaana eyo osanga tebalina n'ebitabo, tebalina neza, osobola kugulayo munnyo. So ne tugenda ne tuweereza Mukama abampeera omukisa wiiki ejja. Mugenda. Then crusade kyagenda maaso. Era nkya confirminga crusade eri Buyende eri Luuka.
eri Kiddera Buyende eba Yes. Buyende then eddako eri ku mwalo Bwonde eba Mayuge yewala anti kati okuva Mayuge ku main ate Kiddera wala nnyo nedda Musumba olaba Kiddera oyita Kamuli n'okuba Buyende n'ofumita naye Bwonda otuuka mu Jjinja n'okwata ku Iganga Road n'otuuka Musita n'obulanchinga n'otuuka Mayuge mu town okuva awo ovuga enfuufu okutuuka ku mwalo Bwonda so atwala ebyuma yasaba esente nnyingi mbadde mmanyi alimba yatusabye nnyingi tugenda anti ebyuma bigenda mu fiso fighter bino byetupangisa byetugenda nabyo nabadde mmanyi animba obwedda nsaba sente nnyingi nga mugamba sebo olimba kale bawe namba nze ntandike namba eri 0746 1822 41 eyo namba ey'okusabira abantu noba nga olina kyombuuza mbuuza ku eyo namba ku WhatsApp tweyongere tugende mu maaso mukama abampeera omukisa ekibuuzo twakola story naawe wano nobaako omusajja gwa Katonda gwayogerako wani musajja wa Katonda obubaka ne bujja ekibuuzo kyange kyesaasensinga ku olwo lwaki oyogera ku musajja oyo onoonyaako linnya onoonya kumanyika olina what is your hidden agenda okwogera ku Nabbi Matayo kumwogerako ebyanjwanjwa kyogere bwotyo Matayo naye ayogera ku bantu abalala ate byaboogerako ng'abalagulako kufa nze Mukama yaŋŋamba nina okulwanyisa okufa mu bantu ekisooka yatta President Museveni n'atafa natta Trump n'atafa natta Bobby namugamba nti masasi gagenda mukuba afe n'atafa natta n'abalala n'abatta gwe kigenderwa kyo kumwogerako olina kulya emabega nze soogera ku Matayo ate siri ku andi mabega Yesu Kristo Matayo kyenjagala kiri kintu kimu ndwanyisa nabbi ata abantu ndwanyisa kiri ekimulimu ekita abantu ata abantu oya musajja ng'akoze ebirungi Musumba simako tugende tucheckinge videos ziri wano ate nedda obukakafu already videos nabanga zijjayo nazidownloading nzirina ngatta omusajja ayambye abantu Matayo mu foundation yakola akoze ebirungi azuukusiza Abafirika mwongera tuziika Abafirika mwekwasa Yesu abazungu okuzuukusa Abafirika okubazuukusa nga baali bafudde okutuzza ku originality okuva abazungu baatuwabiza abazungu baatuwalizaawa kankubuze naawe kibuuzo Matayo gabaatuwabya baatuleetera amadiini Yesu ne baatuleetera madiini Yesu enneeyisa y'abazungu kati nno kankubuulire nze gwolaba wano Pastor Edward sikwatangako muzungu mu ngalo teri omuzungu yali awagidde buweereza bwange naye siibeerangako n'omuzungu naye nsaba muntu ogu Yesu Kristo ali mu ggulu anti kino kyotembeeta original abaakiriita be bazungu ne bakuteekamu endowooza ne bakuteekamu kufulu mu bwongo you have what we call mental slavery kati n'olumba omuntu ayamba eggwanga kambuuze Matayo kiri kintu kimu njagala kuwulira obujulizi omuntu n'abantu baveeyo nga 20 boosabidde nga baawonye kati yakusabye njagade tubikolere mu kamera toddamu kwogera ku linnya lyo batoyaga afuna bizibu ati lwaki era yagambye bulungi ubaka nabufunye Matayo wagambye nti bwe nkiddamu ogenda kunzita okitegeera ogenda kunkyusa obusobozi okusobola okukola kyayagala anti akuwadde chance omwesonyi nedda nze kyenjogera kiri kintu kimu Matayo naawe olina abantu b'oyogerako ate tolina gwogenda kutiisatiisa nze gwogamba kufa nze nafa dda njogera na mulambo nafa nenzuukira nsunaako otewulira nafa obulumi obuwulira is this a fresh nafa dda nafa
ne bankyaza mu ggulu eggulu eryo gwe lyotamanyi. Yagamba ebibozi byo bonyumiza abantu yo mujje mu linnya lyo limba mbozizo ye mujje mu linnya lyo. Nze ngamba Matayo sikuvaako okujjako ng'abantu olekedde okutta abantu gwowera agenda mwesonyi ate nze tojja kunzira kubanga nafa nenzuukira nenkomawo kyovula abanina obubaka bw'eggulu era ekyokubiri tolina amukutya ku bintu ntya eki nti ensonyiwe nina okumwesonyiwa ng'avudde mu kutta abantu wano waliwo akusaba obujulizi nedda iye video oyagala nzikuwe ato zimpa bama video ezita abantu Matayo nzirina gwe wazikola ate saagala nze muntu ata abantu ye Matayo ayambye abantu njagala ekyo at least okuyamba abantu si kyekikulu ayambye bannamagoye abantu abatalina busobozi akola research ku ndwadde ez'amaanyi ezitubonyaabonya ezimu nga zituluma lwa butamanya so atuyamba to create that awareness within our community. Abula omwagala Matayo uno fani wo uno atenze nkubulire Matayo nze sigenda akuvaako nonsonyiwa kati okufuna obuzibu bwosose lindako mbulirire tefa yonna Matayo nze sigenda kufuna obuzibu era kyoba omanya Pastor Edward ali wano ye waali tagenda kuvaawo statement gyakozeeyo okumunoonyako erinnya how can you defend that nze sikunoonyangako erinnya Matayo nkubuulire kiri kintu kyantabudde abantu abava ewuwo nga mitwe giri kumpi kubatta ne bayitira ku ofiisi yange ekyewunyisa nze nsobola spiritually nsobola kumanya Matayo kyoli ne office yo nenjituuka mu spiritually nemanya n'abantu bonna boolina mu office spiritual nemanya nebyokola ku office nga sigenzeewo nsobola n'okutuuka ne ku buliri wonna nkulaba Matayo kyokola nsomba weesiga ki akati nze neesiga Katonda wange yatonda eggulu n'ensi oyo yasindika omwana we Yesu Kristo bwe yafa n'atulekera omwoyo omutukuvu wano ndi nabbi ate ayimiridde ku mazima ate atayagala mu mulembe guno wabeewo ebintu abantu abafa nina obukakafu abaana bansindikidde message wano wagenda Masaka abaana ne bakulaba omwana yafuna accident ng'avudde wo emusumba nina obukakafu ne voices nzirina wano nze Matayo byenkwogerako biri bya bukakafu nze kyenjagala kiri kintu kimu singa ekyo ekitulugunya abantu kikuvaako sikuliiko ekintu ekyo so kimujjaku without assaulting without abusing without offending without attacking I've not abused without blackmailing sinaba kuvuma namuvumi anti yagamba omulinyi ndako namubuziza yeba Museveni bayogerako yanjwanjwa ani yali amugambyeko anti yagamba nti okumanya w'amaanyi asobola okwogera ku Museveni naye batabaawo kye bamukola kati kyogamba ffe tetulina amaanyi agogera ku Museveni nze Matayo olunyiri na family gusooka gwokubiri guguno sooka osomaawo nafaawo Bagalatiya 2 tuno lwa 2 kyokka ndi mulamu si ku bwange wabula ku bwa Kristo abeera mu nze era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo yekka ku lwange katojjo ogambe nti manya nze ekyo kiri kikuwa obuvumu akisobe mu luzungu I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kati gwe boyita abazungu bano si bazungu ni mukuberebere tebali wanti kuruberebere ku story ya eyo name sitogireta Bible egamba omukusooka kyali ekigambo n'abeera Katonda n'abeera kigambo ekigambo ne kikola ekigambo ne kifuuka omusana gw'ensi ne kifuuka obulamu bw'abantu ekigambo ye Yesu mu Edeni Yokaana emu kutandika lunyiro lusooka paka kunya ensolo gyonyumiza ati yali mu Edeni Edeni ki
gye batondera Adamu simanyi ebigambo ne biba ebigambo simanyi ne biba omuntu. Akankubuulire Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda mu lunaku lwakumeka? The 7th day. Nedda No, the 6th. olunaku lwa mukaaga. According to the Bible. Yes. Katonda nze gwensinza. He is God, is creator. Nina wa mirembe wa peace kutabagana kuteesa. Ka nkubuulire kutabagana nkulageko mu Bible. Ka Eliya n'agamba bannabbi baba Bayali nti leeta ennumi eyo ogiteeke wali oteekeko n'ebisiki muyite Katonda wa Baali omuliro guve waggulu gulye ey'ente nange ngenda kukuma ekyange wali. Eliya n'abaleka olunaku lunamba abannabbi 14 nga bayita oba tusomeyo katugenda somayo ne before that. Ngezako okutangaza nti Katonda kuva wansi wabanga waliwo competition okulaga amazima ga Katonda amaanyi ga Katonda tubireeta ebyoto. Matayo alete batuleetere balwadde. Matayo tojja n'ekintu kyonna mulwadde abeere wali ng'abalwadde b'endwadde z'omwoyo nange mbeere n'owange wali. Matayo osabire wo agende nange nsabire owange tulaba n'awona. So gwoli ready for the challenge. Ate challenge. Toli ready kukuzikiza kujja linnya lye mu kamwa. Ate kiki nze kyenjagala kiri kimu. To challenge his God. His God. Nze siri kugwe Matayo. Naye njagala oyo Katonda akufuuka akufuula obumenkekeku umenke bw'otujja n'otugamba. Tobiwulirangako ng'abyogera. Yagamba yafuuka obumenke. Sajja akola research atwala obudde. Ebya research mbyagala nnyo. Byali sachi mbyagala naye kyesaagala kye kiri. Katonda we gwakkiriza oyo waffe w'abaddugavu owammwe muddugavu oyo. Yes, and that is the truth. Well, sebo nawe ndabye n'abantu kati abalabi bagenda yomba waliwo yangamba soda oba temulina content muve ku Matayo. Kankubulire nga abasajja bajja ne kankubulire kino. Bw'obanga oli mu Kristaayo, oli mu Katoliki, oli Musiraamu, manya ky'osinza. Kubanga mwena mbalabe mu comment section n'abalabe nga munvuma. Gw'ovuma tomanyi, weetwalire ekikolimo. Kubanga nze nyimiridde ku mazima. Sinalimba mu amazima buli wantu. Sinatunda gold, sinagibaguza, sinabaguza ebitaala ebyaka mu masanyalazi. Sinabaguza musalaba. Ana abitunde Matayo ine nawe tewabira nedda tugende video eyakasembayo tugende kugundi ku channel golooza nze ensaaga nze byonna mbimanyi mbiraba. Togamba nti saakulabula mayigo oli mukwano gwange nkwagala ate kundabula ki yagamba bwati mbagenda kunkyusa obwongo oba butunulewa. Ekyokubinangamba nti agenda kunsindikira abantu bankwate sebo bantu kunkwata nakugamba nze nafadda nenzuukira. Gwoliko yafadda sitya kufa sitya kutya ate siri kutya naye nga nfudde ku lwa Kristo. Kubanga abayigiza ba Kristo ba Yesu bamu baafa ku lw'enjiri. Soda teyandabula okulabula nawe olinga ogamba nti bya Matayo bikoze nnyo. Nze omusajja nze okusinza ku bye nawulira. Kati lindako kati mu bantu beyakatta bameka bafudde nalagulako mu Bugunda agenda kufa. Agamba gwena kyotamanyi abazungu kye batukweka abazungu abalina bye bakola. Ebeki bantu bafiira ddala nimwe fuyo kanonsi mbu ne batuleetera duplicate ne baleeta Bobby nga Bobby ali duplicate olimba. Bobby gwe tulina ali original ne Museveni gwe tulina original ne Trump gyali ali original teri yafa. Ebyo tugamba duplicating tewali. Musumba nkulabudde kozi nkwagala okundabula byebiki spiritual purpose tukyakwetaaga lekayo tonja abantu bosumba tubeeta kati kankubulire crusade tukyazaagala mu byalo talina kyasobola kola ate kolowoleza boti kankubulire abasamize babiri bakafa nga baneerimbamu naota ate Katonda wange yatta. Juzi nabanyumiza webulanga Katonda yabukubya oluyi nafa nga ye nazimbye bwati.
oli twali ku seti nga ayagala kutwala ettaka ne mugamba n'angamba nti gwe Kasumba gw'ogenda kufa n'angamba nti nkuwadde myezi 2 ne mugamba ogambye ota myezi 2 ompadde mitono nnyo mpa weeks 2 kendezaako oyi n'alemererwa ne mugamba ate gwe nkuwadde myaka egyo 2 bw'otalokoka ng'olemedde n'ettaka lino n'ogaana kulokoka mu myaka 2 ebyo biwedde n'avuma n'ajerega olikana kato wepanka wagenda mu Illuminati. Nze Illuminati wange ye Yesu era bwe njogera ekigambo kyange kituukirira ate Mukama nkoze bulungi nansitula mulembe guno ngenda abakuba ate n'agoto ngenda gakuba juzi nakuba kya Nakayima kakati waliwo gotogola gensitudde kati ngenda gakuba nga wogoloze sirina musamize genda kutya oba olina bukatonda bufaanana butya nze Katonda wange yatonda eggulu n'ensi yatonda eggulu n'ensi ayina amaanyi okusinga abasayansa be mugamba mutusayansi nga biki bye musayansi nga naamwe ebitali muno kuma waliwo yaŋŋambye nti mbu Yesu Kristo azuukira mu bwongo bwaffe manya obwongo bwaffe ebyo bulowoozo Yesu Kristo abazuukidde mbufe tulimbalimba abantu era yalifanwa Matayo yajja wano ne mugamba n'erinnya n'atya teyanyine yanjula yagamba nti gwe wampadde erinnya ate wali tolimpadde nze baideka obanka kabagamba basibabuusa mbabuuse nti nze ebyekisipo namba be mukubira nze sibiri nako sina nakyo nze kambabuulire ekintu ekyo kimu oyinza okundaba wano ku soeti n'ovuma n'ojerega n'okola ki you do what you want naye nze Mukama bw'aŋŋamba kati oyo mwana asuse wakoma ekisooka ekinumira ddala Matayo yavuma Bible n'agikola bw'ati n'agiteeka wali teri pastor amwogerako n'avuma Yesu najja namuvuma namujolonga namuteeka wali teri pastor yamuddamu n'akwata Katonda waffe yatonda eggulu n'ensi n'alyoka amuvuma n'amuteeka eri teri muntu yena yayogerako naye kikyo abapasta musirise mulaba musajja ali mu kuzimba ekintu abantu mitwalo bona abateeka mu kintu kye ekisitani kyonna kigenda kiyola buyozi baatu kigenda kibakwata obwongo atandika kulagulwa kufa oliragulako ddi omuntu kubeera n'obulamu musajja gwe ogamba sagamba oba gwotidde oli mutiitiizi nja kugoba ku program ndeeta omuntu atali mutiitiizi atuule wano ndeeta abbe kuba kakati nze munsookoota bakuba essimu abbe newakwata soda sikwata masimu bagundi kakati kikuwaga ekyo kiwisiga ekyokulabirako kisobola oyo bamuyita Yesu Kristo yampaga oyo gwoyita muzungu abazungu bakukyamya oli rocked naye bazungu siba so Uganda banookola gwa kubabuza with your hidden agendas according to what we had ku side endala you're right naye ku side ati yaffe yabalokole you are not right kubanga Yesu eggwanga lya Yesu liriwa Yesu mu Isiraeli eba Europe Israel eruda eri Middle East eyo si Europe Middle East akitegeera ekisooka ala wagwanga ki ala naye wa Middle East kakati kambuze abo bayita abazungu Muhammad wa gundi wa Waarabu wa Middle East naye anti nange kyembuza bonna abo bazungu kubanga ne Haji Kalule amu interviewinga naye musiraamu katata Haji Kalule muleke abasajja bange baliki nedda Haji onatirogera ku musajja wange simuliko oyo MP muwakitiibwa Kalule si MP oba litokima sibe MP wa namawulire sibe MP are you sure CMP kuba alina abasajja atiro mukolako Kalule Sulaiman munamawulire omukugulu kungu Nuhu munamawulire ne mukadde wange Solomon Kaweesa bonna banamawulire bamukolako bokasira bayo mulala amukolako naye nga taata Matayo nze abatiri bainako obuzibu nandi agadde bana expo bano bawulireko ku side kubanga omusajja ono wangamba akujjonkera byayogerako bifu nze sina kyenkujjonkera nedda wetuwuliriza byatugambye wano
abamama obalwaza gulwa chofana muleke naye gwe lwaki gwe nawe oli timu Matayo maama mwagala kulwaza eggwanga damu badde ko timu Matayo nze mwagala kulwaza eggwanga mwagala abantu bona nze bafe nze yedire empologoma mbere timu Matayo anti kati nange nyonyola abantu kubanga njogera byendaba njogera ebiriwo njogera n'obujulizi tubulina wano kubanga nze mivuddemu ebyamu sitangako muntu sida muteekayo kyange sita muntu naye bwe tuwuliza wano video zenina zona ezokutta obujulizi olwedde mbuyina ku kiddo kubanga wangambye nti ogenda kunsiba wabadde osindise bantu bankwate bansibye bambuzeewo bwogambye ng'obalina abanene bweyagambye waba asobola kikola ne gwakuleka ndeka bulesi andeka bulesi yes we can do each and everything in your life you know kale we just kale tukuwa buyi Matayo oli muto wange tomumanyi Matayo muto wange tomanyi kyasitu nina okubuulirira kanga ate tekintiisa ebyo tebintiisa sityabiduduma ate lindako nkubuulire ku lwa Kristu ndiredde kufa ekisooka sinaba kuvuma ate Mukama teyaŋŋamba nvume aŋŋamba nkugambe n'obujulizi tubulina wano Katonda yakutuma nti gamba ku Matayo yes ate wali owuliddeko nga mpalampye manya bapasita feri manya baki sibawalampangako ate ne waba musamize era Katonda asooka kunsongako nti oyo waliwo omwami gwe wasongako oli simanyi banaye tumwogereko leero after this abo bennyini bwe bukyali bubaka bwa season bwe Katonda gwagamba nti oyo mulabula alekero kyamya abantu ba ekyo kyennyini osituka busitusi no matter what n'ekirala kyenakugambye sinaba kwatakinga mugambyeko ate wagamba kwatakinga tucekinge videos ze nezange tulaba ani atakinga munne era bwe tulaba video ze zisinga kwatakinga mbugundi ogenda kufa gundi nakulabe ng'ofudde kulabula nga tebafa bajja kufa naye Matayo ajja kufa teri atagenda kufa kati nga Matayo alina ekyenjawulo ekiki supernatural izo sitaani yazikuwa kuva Magombe era ndiredde nze nsobola agenda nawe Magombe Matayo kubanga nze Katonda gwensinza eyatonda eggulu n'atonda n'ensi n'atonda n'Amagombe n'atonda ne sitaani eyo gyafugira obwanyi obwo wewaganabwo nze Katonda asobola kuntwala ate nenkulekayo Magombe ewa sitaani kubanga nze owanga ina obuyinza wansi w'ensi ne waggulu ne wonna n'ensi zonna. Matayo bubaka bwange togamba nti soda teyatuusa. For me I have delivered your message. Leero Matayo era nkimanyi soda tayagala bambi omwogere kubanga abadde side yo yatiketidde ya Matayo but I have delivered gye wamukubidde. Matayo yakubidde abbe n'amukwata obubaka ne buntuukako. I have delivered message eriemu either mu bulungi oba mu bubi gyerinnya lya Matayo Mukamwa. Tayagala gwe omwogereko either ekirungi oba ekibimuleke akole bibye naawe osumba ndigazo muleke akodi kuye ambuze gwe muleke tenze yakutuma omulumbe mulokole muleke alayo nze sinze yakugamba omulumbi nedda wabula yagambye ndika kangeza on his sake agamba muleke kankubuulire nsonga yange ekulemye gitegeera saagala gitegeere limu emiwunyo nedda nakugambye bwenti ye ng'ayogera banne n'abatta n'abalagula nti bagenda kufa balagula bulaguzi nga gwe watugamba ndabaka parliament bajja kufa n'ogamba mbasabira naye bw'ate bw'alagula bw'atyo n'abayita abawe ku kakupa batereeri n'agamba waliwo ekijja n'ebijja ne bibaawo just omunya bye mutamanyi biriwa abasajja bakola ebintu by'amaanyi yagambye mutukolere search soko oli bweva gweyo damu program bulungi ndaba oli ku muliro otudde ngamba Matayo wagambye muwichemu gwe tewakategedde mututuule buli omu ayogere byayogera tulabe binatuukirira nze nakisuseeko ngambye bwe nti Matayo tuteeke wali genda wali batuleetere omulwadde wo ng'alwadde endwadde z'omwoyo nange wano bamundeetere wano
tusibe nga tusaba tulabe wani wa anaawona. Nakyentekako oyagayo Katonda wa Matayo? Nzinyaga Katonda wange. Katonda wa Matayo wange abamugendera ku nyanja bagenda bajja ne bamusitima abanna. All those are creatures bitonde by God, you know. Can worship via there. Ngamu mugenda ku nsozi. Ngamu mulinyo nsozi, you start worshiping, praise noanika abera mu nsozi. Nze mulabyeko Matayo omusajja no goyogera naye omulema yatambula mwaka guwedde abantu nga balaba. Ono omusajja goyogera naye yakasabira abantu be baloze ku ndiri ne bazivaako. Ono omusajja gwolina naye goyogera naye asinza Katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi. Ku lw'omwana we gwe yatusindikira Yesu Kristo n'omwoyo omutukuvu ye baatambuliramu. Kale kakati ebyo by'okunkangakanga n'ontiisatiisa nze tebijja kunkolera kubanga gwe Matayo oli muto wange nze nkusinga emyaka. Owulidde wali okulya tiwali wootyo n'abazadde bo tebakumanyi nti wali wootyo era bayinza okuba nga tebamanyi kubanga bo tebali ku mitimbagano bayinza okuba nga tebamanyi kyokola. Okitegeera wali ewaffe eri ewa sijja kwogerawo mwemanyi kuva ku byalo. So mwemanyi kati nno kankubuulire ife ebunyolo nze ndi mubiito omubiito aba mu lulyo lwaki lwabalangira lulangira. Okitegeera naye ffe biri emisamba gye waffe twagaana gisinza ne tusembeza Yesu. Okitegedde twasembeza Yesu n'atununula n'atugjayo mu bubi. Era Yesu yatulokodde. Okitegedde so kati gwe byontiisatiisa and I'm more than nzitowa n'okusinga spiritually not physically. Physically oyinza oba nga osinga olina mamotoka, you have big people, ekyo kyo nkimanyi bulungi naye nze ate n'ataakinze ensi yo y'omwoyo. Okitegeera because nze Matayo nsobola n'okulaba kati otuuka n'osomera abantu ebyawandiikibwa by'edda nga nkulaba n'obalamiriza n'olamiriza obwo bugundi bwawo buli awo ne buyingira abantu. Sirika nti toyogera kati sirikira ddala nze njogera lindako sirikira ddala onemesa n'okwogera pointi zange oba vaamu kamera sigale nzeka asomera abantu obuki obuntu obusolosolo bwe wekola nze nkusobola kulaba obusolosolo gwo bulaba otya okulabira ddala muliba mugendayo okulabira ddala n'ekyakugana kuwasa nkimanyi bulungi kiki ekyo sijja genda tumugeze personal isn't that too personal? It is still spiritual. You cannot kachiringa oli yangamye mbwe kiganye oli musajja atugambye mbwe kiganye wire okuwasa mbwe system mfu ininga abinga agenze wire personal tosobola genda bugembe personal mbwe system mfu muyetaga kalaso kokoliroko bintu ebyo personal no tujja kujja kati sebo gwe kikuganye kuwasa nawe kiri personal kiri personal system obanga mfu senga system nanana naniga musoma to nasimba mikono funa mukazi leta kalaso kokoliroko lero soda yefula nti wakabi yatidde ebivumo sikutya kati it was someone called nalabula nagamba mugambe so omulimu gwange lero gwa ku deliveringa ngambe go oli mukwano gwange sijwe kiri onegana sawa zinutochali kubanga twakuterutsizaukana ensowere kwagala kugwa kubwa kati bwachi kugudde kubwa ombuli yawe mbalagala ayi for the earring lekanawe naye nga musumba nze omulimu gwange gwade tu deliver fe twogera naye kuba mama fiina nga tebatutiisa n'otutiisa tebakanga n'okutukanga kanga nasirika nagamba omusajja kyayogedde kituufu Allahumma swalli
malirizo oba wasiibye sisobola siiba mu kisawo mweno ino okuba emmere ne Allah Allah agamendi natu kakati nze mbadde njogira ate gwe nompugula kale maliri obadde ogamba simanyi asabira abasomera obunyiriri obwedda simanyi biki anti mbadde njaga kisosootola bulungi sotola ebizogundi zasoma z'abafalaawo ebigambo by'abafalaawo b'ensi y'ekizikiza ate ensi eyo y'ekizikiza ekolagana falaawo Katonda ya mchallenginga dda wosoma story eyo mu Exodus story ya Musa nga Musa challenginga Farao echo abamu mukimanyi story ya Exodus mujagitegeera Farao nga ine emputu naye Katonda kye yakola mu lunyiriri lwokusatu yafuula Musa Katonda yafuula Musa Katonda genda osome mu lunyiriri lwokusatu mu Exodus okitegeera lwaki nti nze Katonda wange gwensinza nina obukakafu gwe Katonda wo gwosinza tomwinaako obukakafu okujjako kye ngambye obukakafu we tunaavaayo ffenna mu kamera nze pastor nzekka eyeewaddeyo apooso aliko amafuta g'abo apooso neewaddeyo okusinkana oteeke wali kyoto kyo nange nteeke wano kyange tulabe to challenge his God. Yes. Si challenging Matayo, challenging Katonda wo. Which repercussions? Which one? I told you. The city akufa. Nakafa mirundi ebiri. Nafa wano nengenda Yesu Katonda nanchaza mu ggulu nenda babyaliwo nkomawo kubibagamba. Ebyo ekyokubiri nafiira mu lunyiriri lw'osomye ne Yesu Kristo. Koledambi. Atendi kolerewa. Olingo otali mulokole. Sha balokole tetukola dambi. Onangira musumba. Kati kwa ngamba bitakutigana ka kamera bwaba nangira jaka kamera. Nze nkyawulira enjiri. Ncha ina myoyo gye tulina okuwangula kuva mu kizikiza. Ne Matayo ali target. Ogwo moyo munene nnyo n'ogubulira enjiri gulokoke. Oyagala alokoke. Matayo lokoka. Ebyo ngamba mu Katonda wange wabazungu naye Matayo lwaki oyawula abantu lwetole tukusesola mu bantu Katonda waffe wabonna owange wabonna nowe wabonna nowe wabonna ogenda n'oyogera ebigambo waliwo omusajja bamwita Joseph eyakola entaana ya Yesu gye bamuziika oyo omusajja yali muddugavu yali ava mu Africa nga mugagga. He was one of the richest people in the whole world. Kakati gwe bogamba nti mbafa abazungu fe teriyo kankubulire wano kankusomese. Those are the stories which you read nezibagenda mu bwongo nezibachamya. Let me tell you this. Mu Africa we are rich. We are more than rich. Tuli bagagga. Nyo. Even in weather. Kati laba abazungu bakava mu winter bagimalamu kumpe emyezi n'emyezi. But we are blessed. God has blessed us. Kati bugaga kibo yagala bali babeera bafekeera buli kadde budde bunyogoga buli kimu kikwata. We already blessed. We are rich. We have good time. Ekikulu kankubuuze wano mu Uganda tewali bagaga nga baddugavu webali. There are people, they are there. And there are people who are sponsoring you. They're giving you money. They are black people. But still, some who are giving you money, they do business with white people. Ochitegera. Ati kankubulire yadde bali America tebasinza Katonda. Naye waliwo ebikola bebakola bakwata sente ne baziwa ne Uganda. Goloza target yadde banga bayina bebagala naye nga the character they give, they give. Wali ulideyo Uganda ngekwata billions za sente neziwa America. It can't. Tubawe eki? Mwina bye musobola abawa mubawe kale kyovola ababajjako gold ne babajjako ebyo bugaga because you don't have what to give them. Namwe mukisobola mukwate bulungi $1,000,000 mugambe mwe mugerenezo mugambe mwe America lero naffe katuba donating kwe kulota ngotambula. That is daily dreaming. Choka musomba. Kakati olaba mind y'ekyavu katugogamba tekisoboka Uganda luli bankuseere nnyo okuyamba America laba nno nti bankuseere laba nno twayambanga ku mulembe gwa Amini n'omulembe gwa jjajja. Let me ask you kyogamba
eri America tewaliyo ababundabunda gye bali abaavu ennyo n'okusinga nze. Aha, kyogamba tekisoboka ne tugenda ffe nga tufunye ssente wano. Juzi Kayanja nga yatwalayo ku Crusade ate nga abasasulire buli kimu n'abaliisa. Amanyi jajja ssente naye Uganda yo nga kati kijja mu muwongo, pull it out. Before I pull it, I have to first pull out jajja. Nawonziza mu politics. Nze ndi mu ku kintu kirala ontwala Matayo tuveeko wagera kutuleetera obuzibu. Aleetera gwe buzibu. Nze Matayo ewange wembeera oba oyagala leeta buzibu embeera wali na Teete kizimbe bakiyita Prime Village Plaza office yange ebeera awo. Bw'otansangamu ojja kusangamu secretary omugambe ndinze pastor bwe nzijja ontuusengako obuzibu toggalewo naye manya gy'osimbulira kujja kubuntuusaako oyo Katonda gwe nsinza omulamu eyafa n'azuukira alina amaanyi mangi azuukisa abafu n'abalema abatambuza oyo yawonya abalwadde agoba emizimu agoma emisambwa akyalenjinga sitaani tamusobola janga oyambadde ng'omanyi ky'olumbagana ajja anywedde. Okay kale mubadde balabi balungi nze nsiibula tewaza oli mukambwe nze nsiibula Matayo owambye sijja kuddamu kwogerako singa ova mu bibozibozi by'okulagula abantu kufa. Kyokubiri sijja kuddamu singa abantu balema complaininga nti emitwe gibaluma bwe bava wo. Ekyokusatu sijja kuddamu kwogerako ng'abantu be wayita Masaka bamu ne bafuna zi accident bamu ne balwala nga tebazze jeni nga bagamba nti babijjawo. Sijja kuddamu kwogera singa otereezamu ekyo sigenda kuddamu ku kamera naye singa because people come to me singa kyeyongera I will continue. Mukama bampeera omukisa sibule taata okkiriza siibula leero bampambye nina kusaba busabi bakama bange so bubaka bwebo so in case nabbi Matayo nga akatambyo kamazeeko obanga amajego amalwanyi gakatuuseeko ne galaba namba yange eri awo n'omulimu ogwange nkoze eki ngukoze kuba waliwo nabbi Matayo wagambye nti ebimu biraba even before nga tebannabikutuusaako kati kimanyi ne bino olwedde otulabye ogwange ngukoze so for now abali ba expo go subscribinga katandika butani for now bye bye. Expo TV to the world.